gye buvuddeko twabalaga emboozi ya Nakito Sarah ow'emyaka 33 egy'obukulu nga musawo muzaalisa mu ddwaliro lya gavumenti ekyenjojo General Hospital atawaanyizibwa obulwadde bw'ensigo. Kati right now kidneys zange tezikyasengejja. Kati ekyoma ekyo kye kinyambako okusengejja. Bakinkonektingako ne kyoza omusaayi ne kisikamu amazzi. Tuzzeeyo mu maka g'abakadde b'e Mukono wabula ng'embeera mwe tumusanzeemu etiisa. Anti gwe twasanga atambula tumusanze takyasobola olw'obulwadde okweyongera olw'okubula obujjanjabi. Ssente nnyingi baatugamba obukadde 10. Mazima gali nze ne famire yange tetusobola, ssente ezo tetuzisobola. Sarah gwe tusanze ku ndiri atubulidde embeera gy'ayitamu ng'eno etuuse n'okweraliikiriza olw'obulamu bwe. Amazima gali tubadde tukwatakwata eno n'eri ne famire yange ng'enoonya naye ssente zo amazima gali ziweddewo. Naye nsaba abazira kisa bonna bankwatireko okuba mbadde nga nfuna episodes eza difficult breathing. Banzija wano nga sisa bulungi nga banziruseeyo mu ddwaliro e Mulago. Ono atutegeezezza nga bw'atafunanga ku buyambi kwonna okuva abakulu mu gavumenti gye yali akolera okuggyako mikwano gye gye yali akola nagyo mu ddwaliro ekyenjojjo. Bateesaba Ministry y'ebyobulamu, Ministry of Health, Dr. Diana Atwine, Dr. Mwebesa, bambi munyambe obulamu bwange butereere, munyambire ddala. Ono atuuse n'okukaaba amaziga bw'atutegeezezza nga bwe yafuna owooluganda agenda okumuwa ensigo wabula ng'ensimbi obukadde 10 tamanyi wa kuzijja asobole okutaasa obulamu. Abangamba neetaaga kidney transplant. Ekirungi eky'omukisa omulungi nina sisita wange Rachel yeewaayo okundonetingira ensigo. Naye challenge gye nsanze nti ssente teziriiwo. Baatugamba twetaaga obukadde 10 okulaba nti bankyusa ensigo n'obulamu okutereera. Naye ezo ssente zibadde teziriiwo. Famire yange egezezzaako okuva we nalwala babadde banzijanjaba kale n'emikwano gyange ba colleagues bange bonna kale bambeereddewo. Sarah mukadde kano obulamu bwe buliwo ku byuma ebimusibwako okukekennula obukyafu mu mubiri wabula nga ne mu ddwaliro e Mulago bawaayo ensimbi 24,000 buli wiiki z'atakyalina olw'okubulwa amukwasizaako. Nalwala obulwadde bw'ensigo okuva mu mwezi ogw'omwenda last year. Ne banreferring e Mulago gye mbadde nga nfunira obujjanjabi. Nga banteeka ne ku kyuma ekinyambako okwoza ensigo. Obulamu kale tebumbeeredde bulungi kubanga n'ekyuma okukinteekako nazo osooka zisasula ssente. So kati mbadde nsaba abantu bonna bazira kisa bannyambe sonda ezo ssente obulamu bwange butereere nzireyo nange nyambe ba mothers. Ono awanjagidde minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng wamu n'omuteesiteesi Diana kw'ossa n'omukulembeze w'eggwanga okumukolera enteekateeka ng'omukozi wa gavumenti asobole okutaasa obulamu bwe addemu aweereze bannayuganda ng'omuzaalisa. Bateesaba Ministry y'ebyobulamu, Ministry of Health, Dr. Diana Atwine, Dr. Mwebesa, bambi munyambe obulamu bwange butereere, munyambire ddala. Serada David ng'ono y'omu ku balabirira nnyina agamba nti nnyina ayisibwa bubi nnyo okuva lwe yalwala ensigo nga n'olumu basula ku bunkenke olw'okuzirikanga. Era asabye abazira kisa okubakwasizaako asobole okufuna obulamu. Nga tunoonya ssente okulaba nga tumutwala ebweru w'eggwanga
okulaba nga alongosebwa, okulaba nga obulamu bwe buddamu buto okutambula. Twetaaga obukadde 100 okulaba nga ssaawa ajjanjabibwa osobola okuddamu okuba mu bulamu obulungi. Nabwe kityo kyenva nkubira omulanga abantu ab'enjawulo bonna bannayuganda abasobola okutudduukirira okutuyamba mu mbeera eno. Obulamu bwa musawo bwongedde obutaba bulungi, yongedde okunafuwa. Anafuuyidde ddala era takyasobola kubaako kye yeekolera. Wali abadde agezaagezaako ekitonotono naye kati obulamu si bulungi. Hayat Atiku